nti Kafeero mikwano gye yalina abantu bangi abaali mikwano gye era be yali anyumya nabo naye nze mu ndowooza yange ne mu ntegeera yange yalina abantu bangi be yali anyumya nabo naye nga si mikwano gye tebamwagala eza abamu nga bamwagala oba abamu nga tebakola ki oba Kafeero engeri gye yali omusajja ndowooza omugezi ebintu ebimu yayagala obisirikira nti Kafeero teyali mwana wannanganga si yali amuzaala yali agambye okuba kitaawe yali agambye okuba yali kitaawe kubanga yafa kati baba bagamba nti si yamuzaala kati ngezo nazo mu ŋŋambo zaalimu nti si yakola ki si yamuzaala kati mu kubanga si yamuzaala ng'ekituufu kye balina okwongererako mbu ono yamuzaala omuntu oyo teyaliiwo kale tubaniriza mikwano gyaffe nate abatugobera yonna gye musinzira okutulaba omukutu baguyita Big Von exclusive gemanya gange mwebale nnyo okutugoberera nakinoomu gyeri gye musinzira okutulaba ndine muyanja autogaraji nga bulijjo atugenda gezaawo okunyumyanyumyamuko nekimu nga bibiri bye tunatusobodde okukoonako maybe n'okutuwa endaba yeeyo ebintu kati ng'obukakafu Kafeero alina kwekolera kika kikye naye ng'ekika ekikye eyali alina okyekolera yavaawo kati bikoseza bitya ate abaana kati ati webikoseza abaana kati wenjija nti bw'ayagala okukola ekika ekikye ng'abayina okumanya nti kyekino ekika kya Kafeero tebakyaliwo kati nga ne abaana ye be yalekawo abaali abato kuba Kafeero yali talinawo omwana kankozesa ekigambo ali myaka gisalawo abaana baali baki baali bato waliwo abakulu baswazi baali bategeredde baali bato balina emyaka emeka bonna baali bato bonna baali bato ayinza okusanga yali taweza mwana alina myaka 13 kisoboka kubanga wogamba nti Kafeero yafiira ku myaka 37 aba yazaala alina emeka myaka 17 myaka 17 kati myaka 17 kitegeeza yafa abaana ekinene nnyo bali myaka nga 10 waliwo abakulu abali mu myaka 25 andi era abaana bali mu myaka 25 kati yawula andi wadde bagenda mu myaka 3 ekinene nnyo ni myaka 17 yawulako ekinene nnyo myaka nga 12 abaana baali baki baali bato kati ng'omuntu eyandibadde asobola okugamba nti kankole ekika ekyange kati ninde abaana bange bakule mbatuuze Mukama Katonda n'amuyita mangu kati wamuyita amangu Kafeero afa kati Kafeero wamala okufa abaana yabaleka baki bato nga n'ekika kyabwe gyabalesse nayo tewali ekyokulala Kafeero n'afa nga yazaala mu bakyala banjawulo nga talina mukyala gwalina nti ono yagenda okukuza abaki abaana kati n'abaana ne basigala mu bbanga nze nasooka nennumwa nga nze omuwagizi w'akadongo kamu nennumwa sita waffe okubanga bagenda muziikula ne bwe natandika okufumiitiriza nnyo sitoole zaabwe ti Kafeero yeegaane bwamuzaala Kafeero ono siye abaana si babe kati ng'olaba obukakafu n'obujulizi bwina viirayo ku muntu yennyini naye lwakuba nti enjawulo eriwo mu ekyo ekintu nti bw'omanya nti ezo ensonga tosobola kumanya naye kyandibadde tukifuniramu kyakuyiga ki omuntu oyinza kukola kiraamo ki oyinza abaana we balikula balisanga ki obalese otya nga tonafa bisakobedongo kyali mu kati nze nyina ekiraamo kyange ekiraamo kyange kyengenda okukola kya mirundi egi ekiraamo kyange kya mirundi 3 ekiraamo kyange ekisooka buli mukyala wange yenna oba buli mukyala gwe naabanzaddemu omwana we bamugambira nti muyanja yafudde wajjiramu engatto tuleke naawe gubuulira bwajjiramu engatto ekyokubiri abaana bajja kujjamu engatto balinaako nkugambye nze ndi ku kyabakyala wazaalamu kati bafumbirwa dda mu babbaaba oba bafumbiddwa
oba tebannafumbirwa nabo bennyini njagala babba baabwe bw'aba yamulimba mwana nti gwayina wuwe ate nga si wuwe kyeyogera oba kitegedde kuba ajja kujja n'omwana naye nga si wuwe nga bba we gwalina omwana si wuki ng'ali mu bufumbo naye ng'omwana wuwo ng'ali mu kulimba bbaawe nti wuwe njagala akimanyeko olwo ekirungi waliwo abatagenda kujja kuziika ekirungi balibeera wala abo balibeera tebategedde naye alitegeera nti muyanja yafudde ng'alinayo omwana we waalimanyira wajjiramu engatto era alijja okuziika nze ku mulambo gwange tegugenda kubaako mukyala n'omu ayina ngatto mu bigere nga yanzaalirayo omwana era ekyokulala byogero bikakasa oba mbikakasa bulungi kati ako kabonero kaba kategeeza ki kajja kulaga nti omukazi ono bulijjo omwana ono gwe tulina kitegeeza abaana abaawo mu lumbe be bannamwandu abamanyiko abalala batalijja tebaliba bannamwandu abo tebalibeera bannamwandu saagala nnyo kumanya nze kalibeera kabonero akalitegeeza nti omukyala eyazze yazaala omwana oyo era omwana oyo wa muyanja bw'alibeera ng'akimanyi nti wange kwe tebakutwalanga ku DNA n'abaana era nze nyina sisita wange omwagala nnyo mama Nakaza Gertrude Nannyonjo pasiwa ekiriraga nti omwana abo baffe oba si baffe ye maama waabwe okujja nga tayambadde eki ngatto mu bigere ngatto era oyo omuzange ebbayi n'oyaniriza omwana gwaba akoze eki tebakutwalanga ku DNA tebatawaana ku DNA tebajja mubatwala naye nze njagala kubanga teolaba kino ekintu kyetulimu kino ekintu kirimu olaba abaana bakafeero bamama be bagenda osinga oswala olw'ensonga kubanga oli agenda situla abaana abatwale ali mugamba baana mugende babajjeko omusaayi biki ndaga butonde naye ng'ekyamazima akimanya omwana gwasindikiza bajjeko ndaga butonde si wakafeero ng'okimanyi nti maama yaba agenda osinga oswala ofunda n'abaana era singa nze mbadde nnina obusobozi naye kampita wano nsabe minisita Balamu ng'oli yafiirwa maama mbadde nsaba eyafiirwa maama nsaba ow'ekitiibwa Balamu minisita abeeko engeri gy'agenda okuyamba omwana oyo aba yafiirwako maama nga wakafeero nga maama taliyo naye atafiirwa maama nga waali ne bazuula nti wakafeero yeetaaga na kusiba ate abaana bakafeero tebatusiba abakyala bo maama nti ye maama yagamba omwana ozaalibwa waani wakafeero naye singa kizuuka ndaga butonde egenda okudda nga siba akafeero nga maama waali oyo yeetaaga n'okusooka okusiba kubanga amalidde omwana obudde obungi n'okumuyingiza mu kamera aswale ng'ekituufu akikola ki akimanya kati olwo lwaki baba tebamusiba oyo aba yeetaaga kusiba kubanga amalidde omuntu obudde obuki bungi naye ate omwana anaabeera nga yafiirwako muzadde we mbadde nsaba ow'ekitiibwa Balamu agezeeko okuyamba abaana abo kubanga omwana oyo ye aba talina waakola ki gwe yandibadde avunaana yabadde maama ate tali yataliiwo kati oyo kyekibeera ekibi naye abadde ayina maama nga kafeero si yamuzaala yeetaaga kusiba mpozi nze ekiramu kyange kyetwabadde kuno ekiramu kyange kyanze ngenda zikuwa mu fuuti 10 fuuti 10 nga fuuti 5 ziriko siraabu ati bino bintu si byabbaleka era nze tewali muntu yanyiza nawulira ennaku omanyi nze nali faani wa Tamale Mirundi era nalumwa nnyo naye yankola bubi nnyo yanswaza nnyo awumule mirembe naye ku bintu byetugamba n'abulako wadde ekikangakanga
lwakiri obutebe bw'omukyaki bwandifuumuuse. Wali osuubirawo okulaba w'embeera ekanga nga tamala emirundi afunye. Ko yabyogeranga. Kati nange ekirabo kyange bayinza n'okisala, bayinza n'okikubamu ebituli. Kiki wali osuubirawo tamala emirundi ng'afunye? Lwakiri obutebe bw'omu nga kumutwala mukyaki obutebe bufuumuuke. Ateekewo embeera. Oba bamuzise tayimiridde ne lwakiri obutebe bufuumuuke mu bbanga bagabe bannange kikino. Yakuswaza nnyo omusajja ow'amaanyi. Yanswaza nnyo. Ate nga nze kigenda okunzikiza mu fuuti 10. Mbadde nnyo n'abantu ntambudde nnyo bino byogenda okkanika buleeki banno ne bagamba weebale bandaze nnyo nti banjagala. Kati mukundaga nti banjagala. Era ekintu ekyo olwaleero lwakinzize ne mu kamera okwogera ku kiraamo kyange ndi ngenda zikuba mu fuuti 10 abantu bandaze nnyo nakirabidde ku Mansa Parody. Baba Minsa Kisemakula yagambye nti batuuse okusonda sente ezigenda okukola mu kuziika omuntu ng'ekyamazima waliwo emitwalo 800. Kituufu sente tewaabadde. Kati mu kubanga tewaliwo emitwalo 800 era nze nennyumirwa nnyo n'okuseka n'enseka nga bayimbiddeko n'oluyimba tuliyambala engule omufu nga bamufudde mu nnabyabufuzi. Naye nga ne sente tebakola ki? Tebalina. Kenzo n'abakubye omupiira n'abalaga abali ku ludda oluvuganya n'abalaga nti President Museveni yabagambye President Museveni yaguze ne kesi mumwebaze yakoze ku by'okuziika ne buli wadde akwata omuzindaalo awozanga Mansa Parody abadde mukwano gwange era twanyumyanga twatambulanga kati njagala nange babeeko ebimu bye bakola. Ekyo kyokka kimala omuntu okuvaayo najja nti abeere waziike mu yanja nerekereza emirimu gye n'ateeka mu transport we gwe mukwano ogusinga. Mulimu abantu abamu nabadde ndaba Tamale Junior ndowooza gwe nabadde ndaba yakozeseza statement yabadde ntuufu nti omuntu olumu oba tomanyi kyakoogera ne Baba Minsa kyakyogerako nti yatuuka ekiro yabulwa nga talina kyagenda kukola ki nga talina kyagenda kwogera era n'asirika. Naye kibi nnyo ng'omuntu bali mukwana muyanja mukwano gwange era tubadde tutambula ffenna era muyanja biki nze omuntu kati gwe mmanyi asobola okwogera ekigambo ku mulambo gwange nga byayogera bituufu nga tebalimba bamwira Ssaalongo Sewakiryanga oyo ye mukwano gwange otambudde naye. Asobaga bannawe yo mwana si wa munju muno ye bw'abagamba nti mwami muyanja yagamba bw'atyo yaba takulimba. Naye abantu baleme kugamba nti olw'okuba watambula ne gundi menjera kyoga nti yagakuziika mu fuuti 10. Abantu bannimbye nnyo nti ndi mikwano gyabwe. Fuuti 10 ozimanyi okusima okuva abantu bannimba nedda njagala bafune ku kyokkola bagambe nti muyanja. Nze nkugambye gwe tunulya Mansa Parody omusajja abadde atuuka ku level ng'asobola n'okuwulwa kyalya naye bonna babadde alina babadde bayimbi banne babadde akolagana nabo siganye si buli muntu nti alina okuba obulungi si buli muntu nti alina okuba omugagga si buli muntu nti buli muntu gw'olina omumuyamba naye mulageko ku mbeera eraga nti mu butuufu ono abadde musajja waffe twamuyamba bwe tuti kubanga mubadde bayimbi nti oba badde mutegese so nti yiino eri eno waliwo yali amuyiseeko lwakwata kyalina buka mwebalirwa kuba nti amu tebava bikoera mu kamera mbadde ne kyali wange Mickey Wine n'agamba ye emirundi mingi bakwataga ne Master Parody n'amuyambako mu ngeri emu oba endala andi kati lwakwayinza byatavuddeyo kwogera mu kamera naye nga ye nga ye omuntu andi lwakubadde bagezaako ate kite kyagani tabadde bubi Master Parody ye tabadde mu mbeera mbi naye si buli muntu nti alina kuba bulungi naye ng'abantu balimba nnyo abantu nti babaagala kyovudde olaba nti abantu babaagala nnyo omuntu ng'afudde soko omenye okiwagambye ekyokukuziika mu fuuti sijja kimenyawo nze ngenda ziikuba mu fuuti 10 ate no fuuti 10 nze kubuulire bagenda zizimba wakati mu fuuti 5 bayiweewo siraba endala siseka bagenda kusibaga sime 10 fuuti 10 5 ezisooka bayiweewo sirabu
wakati awo batekewo ki ate wali balekewo space kati ne waggulu batekeyo bayiweyo mugenda kugisima mugenda gizimba bozinga gosoose naye ate ekitajjasoboka emirimu nga mingi si mingi fuuti 10 bagenda okunzikamu omukyala azadde munze buli mukyali yazaala ku mwana we nze sigenda kubeera na mukazi wagambye tebakola ki taayiri kwambala ngatto we bamugambira nti muyanje taata w'omwana wo afudde wayambulire engato wazijjiramu oba abadde ku mulimu ate ayinza n'okukubirawo omulanga lwakuba ekyo nnyira mbaleka atakikolanga oyo omwana gwalabazze naye si wange anoonyenga kitaawo omulala yanje bino bitoyinza byogera nguluzanga byakusanga nebisigalayo mu butambi byakukomawo bibeereyo oyo si wange era taba mpozi nga taliiwo ng'oba teyategedde ayinza okuba kati ennaku zino abantu batambula oba tali mu ggwanga ne waabanga yategedde n'atayambula ngatto okujja okuziika ajjanga okuziika muyenya ng'ayambadde engatto nga namuzaalamu omwana otatawaana abakazi abagenda okujja nga beekozeko bulungi bakoze makeup abo munnaye babanga bayina essanyu kyovudola si bye bakola lindako oda list yekoleko makeup naye nga tazireke si ya mama wa Junior tebatandika obyogerera mu kamera musimanyi yeekozeeko ka makeup yakubya akasige tewabira mu kamera kati nze byo sibyagala kitakoma kwambala nga ne makeup tebekolanga ne makeup nga wafiiriddwa tata w'omwana abakazi bo kyekyo lwakiri asooka okukolako ka makeup omukazi era ayisaawo kayisizaako n'akaabanga bwasimula gundi we nga bwanyiga amaaso bwatyo bibeera naye nze ine ennaku zali tewamulaba wano ng'akaabira ssemwanga abamu naye babeera n'essanyu kyovudde olaba nti olaba bakyala baffe be tulina omukyala ayinza butegeezi nti bw'ofa alina ebyobugagga byafuna n'ayongerezaako n'ebikutta babakazi sijja beetondera nnyo abakazi abamu si bangu era abantu gye bali batudde ku nkatu omukazi okumanya bumanya ebyobugagga byalina goloza lwaki bamanyi obbasiba nti omusajja ono ke yafudde bateeberezebwa okuba nti n'omukazi akimanyiiko abakazi babawaayiriza lwakuba nti emitima gyabwe egimu bagimanyi nti ebyenfuna bibafuukira ebizibu mu bimu olwabakazi abassa abasajja mulimu mukazi gobagayo omukazi asobola okumanya nti emitoto ina miliyoni 3 ategeera nkeera nti gwe naseetaala w'omwana ne sente zino zaate tezimala gye bali bangi nze nyina gwe nalabako ewaffe eyo yafa ng'awandiise n'ekibaluwa sijja kumwogerako naye ng'awandiika ebbaluwa agamba nti maama abaana be ne mukyala we bamu kubakoze eki kuba muviiriddeko okufa omusajja ne yeetuga n'akola ki n'afa depression kyamusukkako ng'embeera eri ewaka mutabuse nze nagambako omukazi nga yegasse n'abaana nze nagambako nanoonyako omugwa nette naye nenoonya wengusiba munda nga sirabakanyumizako maama nnyabo akotokanyumizangako nawulira nga neekyaye nakunyumiza kaki wanyumiza ka bidomola abakyala balaba odduke bwe butuuka nawulira nga neekyaye nga munju sisulamu ng'ebweru bansibiddeyo ng'emmere tebampa neŋŋamba butuufu mpulira kanneekyawe omukazi ono mulekera emirembe nenoonya wensiba omuguwa mu nnyumba wambula Muyanja tukwate empola omukazi yakusibira mu nju yatuukanga natofuluma bweru yatuukanga nansibira ebweru bwagendanga okukola n'akugamba dda gy'ova tekikumalidde kudda gy'ova kwega n'obeera mu mbeera nga bwagamba dda gy'ova oddawa ng'olina kwebaka mu mmotoka ate kati gyodda kati nyinza okuba nabadde ku galagi nga basibyewo kati ogenda kukonkona oti omusirikale nti nkomyewo nsule wano tekisoboka kireeza tekisoboka olina kwebakamu buki bwebasi bwe nagamba ngenda emitiyana wala era nyinayo omukwano gwange omu yalinga ewandike yanga gyakolera yafuna obutakkanya ne mukyala we naye ng'alina maama we emitiyana ng'asula mitiyana ng'avuga n'ava ekampani agenda emitiyana
nga gyasula. Gwe omukazi yakumalako emirembe n'akukyojja. Kati bwafuna gaapu lumu okuyingirako mu nju. Nze nkugaye netuuka ne neekyawa ne ŋŋamba oba neewebutwa. Ng'alina abaana. Kati omukyala okuma baba ne bagaa nti kulikayo ddadi. Abantu era bali nnyo, teri kintu kibi nnyo nga bakyala abo. Ate nga era nali nkola wano interview ne nkugamba ate be bantamu bensinga okwagala. Naye si baki? Si bantu. Kati akantu wakavaamu otya gwagwa gutya? Ogwaki? Wali yagala okwettira. Kinewunyisiza. We nanoonya nenziramu ne neebuuliriramu. Omanyi osobola okutuuka ne weebuulira wadde kiri kibadde kizze. N'ogamba naye ate ono bw'ofa ogenda bw'omu. Ono omulekawo. Mukazi yali agenda kukwasa omuguwa wetu. Ng'omwagala nnyo oba ng'owulira tolina option ndala? Olumu nti abantu bava kubaagala nnyo. Wali omukazi omwagala? Buli wamwagala ennyo ate yakujooga bunyoozi. Wali osoose okuwasa? Ate namwagala nnyo. Naye nga kugamba omanyi gye bayita omuntu ate nga yakumala kumazi mirembe. Naye ng'ekyokulya kyewaka okigula? Nga byonna obigula. Byonna ng'obikolera mu budde bwabyo. Ne gye bayita abakyala abasajja bali bubi nnyo. Ate nga ekibaleetedde obuzibu nno kankubuulireko. Gwe alowoozezaako emisango lwaki abasajja tebawangula misango gy'amaka. Wali okirowoozezaako nti gwe okuŋŋaanya ebizibu bingi. Akumma emmere n'osirika. N'akusibira ebweru n'osirika. N'akola kwegamba n'abaako emize egimu gy'ogumira. Nga gwe okoze eki? Ng'osirise. Naye ate ye lw'omukolako ekintu kimu. Omukazi n'omumma bummisende za mmere. Agenda ku poliisi. Wabaawo ne neiba akimanya. Naye ate gwe asobola okukusibira ebweru ne watabaawo muntu akimanya. Gwe lw'otalidde waka oyinza n'omumala omwezi nga toli waka naye nga ne baneiba tebakimanyi. Nga tebakimanyi nga ne munyanja mukwano gwo gwe tunyumya naawe. Nga tokimanyi nti ewaka siryayo ki? Tolyayo mmere. Gwe sooka ogende olabe. Badobbi wakasangayo engoye ez'abasajja ez'abakazi meka. Ate abakazi balina obudde obwoza naye abasajja baba bakulu. Nedda. Ate ng'omusajja gw'olaba ng'ayina atwala engoye wa dobbi ng'ayina n'omukyala eka. Ezimu ozisanga zirina mu mmotoka. Naye bw'otuuka mu mbeera omukyala n'onyiiga oba omukubi oluyoolu nga tebalinayogera ku kyamukubizza gw'osooka kuyingira mu kkomera. Basooka kukuggalira. Kati ogenda okulaba kitegeera luvannyuma ne bagamba bannayo omusajja nno kye yabadde ayogerako kiki? Kituufu. Naye olw'okuba nti bo banneyiba bo bajjanga bagoberera ebibi. Omusajja byakola ki? Byamukola ye oba mu mmere n'aloopa yayogera banniba baba ne katugolo okuba toyogera gwe n'osirika loonyizeemu n'ogatta ebintu n'ogamba mundu ono kamukuba oluyi balaba luyi tebalaba bibadde mabega balaba luyi tebalaba kibadde mabega ekitegeeza abasajja bangi abali mu mbeera eyo bali mu kunyigirizibwa nnyo kati bw'otegeerera abasajja kye basigaza ky'otegeerera nti bali bubi labira ku basajja abakuze mu myaka ng'omuntu ali mu myaka 30 kugenda waggula 25 naye n'obasanga nga batudde mu restaurant mu hoteli ez'ebbeeyi bali mu kulya n'obabuuza bano abantu tebaawasa abamu tubeereyo mu mabbaala n'omusanga agudde eri bw'ati yeewunziseemu awo yeebasi n'ogenda katalina wuwe obudde bugenza ali mu gye bali ne balinga abali ku lukatu balinga abatudde ku lukatu olw'amaanyi ennyo kati bo abakyala balobodduke abasajja bali bubi gye bavudde boogerera ebigambo era ffe bano bye twogera tubayambako abamu bayisizaako maloboozi era aliwo fulufiga yali akyogerako fulufiga ng'ayogeddeko n'agamba nti yandibadde asaba n'abasajja bafune obwenkanya bafune abantu ababawulirira naye abasajja bali bubi kati bye bintu ebimu ebiri mu batawaanya bye bitawaanya famire y'akafeero abasajja balina ebizibu omwana kwesi nze nkugambye omuzadde nga maama waali ne bafulumya nti omwana si wa kafeero oyo maama w'omwana bamusibe abamutemu myaka 17 obalaki
omwana lwaki tomubuulira ekika gye bamuzaala n'amanya nti kino kiwedde agende ewaabwe. Nalabyeko muganda wange ani Kazibwe kapo manyi naye Wanyonyi nange niwo omusajja Wanyonyi nyange Kazibwe kapo ng'ayogera nti waliwo n'abagenda okusiraamuka ng'esanze no bagenda ku tayiri kati ebintu bwebityo kati n'omuntu tayiri yandibadde yawona dda ekikango baba n'amuwaako ng'ekika kike obanga tata we gyali ng'akyalina mulamu bagenda okusiramuka nga kitaawe musiraamu nga kitaawe musiraamu abadde amanyi taata Kafeero ya muzaala bagambye abamu badduse gye badde bagenda obbajjanjabye obbakeberera ayime nkugambye bamaama era bannayenze ensaba ow'ekitiibwa Balamu ezo ensonga azikoleko kumalya abantu budde kubanga bamaama waliwo bamaama abakimanyi nti omwana ono bintu bagala omuzadde abakikola mwana we ayagala omwana abeere bulungi abeeko ne kaafuna bw'aba amanyi nga gye yamuzaala tewali yamanyi bw'aba amanyi era nze kyovuddwa olaba olumu nnyiigira nnyo omukazi ayendera mu bufumbo bw'oba olaba ng'omusajja takyayina busobozi nobayo mu bulungi andi mwe mubeesibako abasajja olw'okuba oba omwagala omukazi nedda gw'olaba ng'omusajja takyayina busobozi vaawo ogende omuntu akuwa ensonga nti bannaaye tata w'omwana we yalaga wa omusajja lwali si kyamusobola ng'omusajja obwavu buganye tetulya kyamisana ekyeggulo we tukifuna bwe tukifuna ekyemisana ekyeggulo tetukirya kyekyatukola ki kyekyatwawula ne buli oweesiba ku muntu ebisigadde kufa kati singa omuntu omanya nga walimba omuntu nti omwana si wange oba nga walimba omuntu nti omwana wuwo kiba kigasa ki bino ebyokwawukaniya mu makooti bw'olaba kiba kikola lwakiri gamba omuntu nti omwana ono si muki lwakuba abakyala ate ati abakyala nze mbanenya nnyo balaba abasajja nga abasajja batuuse ku leve ey'obutategeera ng'omusajja tolaba gy'alaga bwe wali ojja olabira ddala ng'omusajja tewali nkulaakulana gy'eriko oyo oba omwagaza ki muba mukwano tomanya wekanga amaze kufuna teri mukwano n'enkulaakulana byanjawulo tebakulimba era w'ofumbirwa ng'omusajja n'omusanga nga mu nju omaze nayo omwezi gumu omaze nayo omwaka gumu nga toliraba nti baleese TV tolirabako kapiki kaguze tolirabako ng'aleeta mpozi za poloteyo n'oboogende era kyagenda okukusasulamu omanya abantu abamu kye batannaba kumanya tuyina enjawulo y'omuntu gw'osobola ne gw'oyagala kati oli ayinza okuba nga obudde obwo gw'alina gwasobola naye nga si gwayagala era abantu banyinnyo abafunye mu eyo embeera nga gw'alina gwakola ki gwasobola naye nga si gwayagala kati kitegeeza bw'anaafuna ssente ze n'abeerako obulungi n'afuna gwayagala gwe nga bakuleka ng'otandika kukaaba bannange era ndabye omusajja abadde bubi wano nga nze muyamba muguya n'empale n'ekyo oba olina okukisuubira nti enkya bagenda kukugattako omuntu omuki omulala nti ye afunye gwakola ki tubeera mu bivunga gye tulya si gye twagala tulya bye tusobola nga gye tusula si gye twagala ng'emmotoka gy'ovuga si gy'oyagala ng'ovuga gy'okola ki kati weegenderezanga nnyo omuntu oyo afune kyayagala osigale nga mukyali mwenna ate be basajja be bakazi balina mu bufumbo nti yamufuna mu kaseera ako gwasobola naye kati afunyemu ku ssente kitegeeza asobola ofuna omwana ate kati ate ono bazinga abazadde wesanga nti baawukanye nedda kati ate abazadde balina okukiyambanga ku baana kubanga waliwo olumu otunuulira enkulaakulana y'omuntu nogamba omwana wange wadde omusajja ono talina ssente naye okusinziira bw'ategeera ono omwana ajja kukulaakulana enkulaakulana ogitunuulira n'ogiraba kugambe wasanga omusajja alina ebidomola 3 mumaze emyezi 6 ekyokuna gwe wakigula mumaze omwaka mulamba TV gwe wagigula mu maka go okola muki kati nze kiringa nze wempasa omukyala
Natanga nyine bidomola 5 nempeza omwezi nga sinnaweza byako bidomola 6 nga ngambo no sijja musobola omukazi abata yababigule waka abata agula nayo omukisa abata yajja nago ebintu bino tulina bitunuliyanga tubyegendereza ndi bwe wafuna omuntu ono enkulaakulana yayongerako ki seetaagisa ndinzo ojje olabirye muyanja omuteeke museere mu galaji teweetaagiza kuba nti ogenda kumpa sente nteeke mu mmotoka naye tuyina bikola oluvannyuma olina kuleeta buleesi mukisa omukyala olina tutambula laki namukisa bwolabanga omusajja kuba omukazi mulimu gwalina gwakoya n'omusajja noza gwandibadde gumu gwakumulabirira olowooza waliwo ekirala n'okuzaala abaana andi okuzaala si ate gyeoyogedde era gyovulwa nti tubadde ku mulamwa gwa Kafeero alina abaana 3 mu bameka bameka abamufumbira emmere kale gwe olinayo muka Kafeero gwali omanyi Buladina ani wali abamitwa Buladina kali yani wadde bisirikirwa wabisirikirwa bayoyo mayo bamanyanga oli amabu ate bisirikirwa gwe twandi badde tumanya ate yatazaalera bonna baali bantu be bakuyimbako bonna baali bantu be bakola ki Muyanja olina kwoyogedde awo ekyokusaba kibadde ki kukiriwa byewagambye ekiramu kyobadde okola ekiramu ekiramu kyenamadde ngamba ndi singa naba nnyongeddemu akasente kuziika kwange tekubeera kubaako bijanjalo na binyeebwa fazi nga sente zimbuzi naye bonaaba ng'olinamu bwe naaba ebyenfuna byeyongeddeko era nja bagamba nti kati ebijanjalo n'ebinyeebwa mpozi balineeto mpozi abali babifumba nga tebalya nnyama naye nga si kubifumba nti byebibaddewo tekigenda bajjoleeta amabugo bajja bikola ebyo tebatawaana tebafumba binyeebwa tebafumba bijanjalo Muyanja bakyala baliyo balaba ebigambo bino babiwulira bulungi nnyo nze nkugambye benzaddemu abaana kabataananga ne bajjange nga tubazirimu musajja wawe Muyanja Auto Garage awudde bwebutulese njagala mwerekereza olunaku olwaleero se busiibula abatulaba malamusizza nnyo ntumiddeko kwa Muyanja Auto Garage beebale nnyo beebalire ddala okutugoberera ne bakasoma baffe bonna beebadde tuwagira bagabe bakunoonyeke namba y'essimu gibawe enamba y'essimu kubanga zibadde ziyita mu kkaawo era zibeerawo naye nga eri 07006 72 13 44 ne ku WhatsApp oteekayo ebibuuzo byo mbiddamu waliwo ne 078 54 32 88 kale Muyanja Auto Garage bakugumukka ne kabuleeki mu Uganda kale oyo Muyanja Auto Garage Muyanja Julius Auto Garage makanika wa brake kale nze Big Von njaga kwerekereza wano olunaku olwayo tujja kuddamu tukwatagane olunaku lujja kuba maybe mulundi omulala gwonna mbere bulungi wairaba